ndaba atandise okuleeta omutabanyi omutwe tegukola bulungi. Siriibi bombi bajja kugenda tetujja kutya. So nze mbabuulidde byange sijja kutya namwe temutya. Abavubuka mutuyambe abavubuka mwe mutukulembera mugende mu maaso naffe weetuli tujja mujjawo. Ate bw'aba agaanye ajja kugenda bubi nga bamugabe tajja kugenda bulungi. Kansembeyo na kino ndaba mu mawulire ne Museveni ayogera bw'atyo nti Besigye ayina emisango. Tebagitugamba bulungi, baateekayo ekipapula mu court martial nti Besigye ayina omusango gw'okulyamu ensi olukwe. Kambabuulire Besigye ekyo takikolangako, naye eyalyamu banne olukwe ye Museveni. Kambabuulire okusooka bwe twali mu nsiko yawandiika 10-point program. Nze ne muganda wange tetwagitayipinga. Ye yava mu nsiko n'ajja ye London ng'ayagala okwegatta ne Balule, Professor Lule. N'awandiika 10 point n'atuwa ne tugitayipinga. N'ateekamu constitution. N'ateekamu ebintu bingi. Bwe twatuuka wano tetwakola constitution, ani yagimenya? Okwo si kulyamu ensi olukwe, ensi yagiryamu olukwe n'akyusa constitution ey'abantu. Ffe twagikola abantu, n'agikyusa yalyamu ensi olukwe, yalyamu banne olukwe. Bali abaalwana mu nsiko bonna bye baalwanira kaakati twabituukako yabalyamu olukwe. Kaakati ani yandibadde mu ddook ng'awoza olukwe ogw'olukwe gw'okulyamu ensi olukwe mu 7. So sijja mutya. So kuno si kwozesa Dr. Besigye oba abasibe abalala wabula kubatunya. Kibagambyeko nti teyandiza olwaleero singa teyabadde pressure gye mwataddewo. N'olw'ensonga eyo nze njagala okubasaba mwenna gye muli muteekewo pressure, tubeebaza mwenna abeekalakasiza okwetoola East Africa ne wano mu Uganda. Temulekerawo kuba bano bawulira pressure yokka, abatulugunya bawulira pressure. Okuba wano naffe n'abakulembeze abalala tugenda kuba n'okusaba tukagule nga tusabira Dr. Besigye n'abasibe bonna abali mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka. Ne nammwe tubasaba buli omu waali mu ngeri yonna gy'asobola ateekewo pressure ku social media, ku street n'awalala wonna kubanga bano bawulira pressure. Kwata bano abaana ba foot soldiers ne babasiba. Ninga commander in chief owaba foot soldier ali wano, lwaki temumukwata? Lwaki temumukwata? So they intend to intimidate you, baagala kubatiisatiisa mmwe. Temutya baganda bange, bumuli ngeri gy'osobola mubabuze emirembe. Omwandiisi omu Spire yagamba disturbing the peace of the oppressor is a moral duty. Bano abantu okubabuza emirembe mulimu gwammwe mukulu. Mubabuze emirembe, mubaliise bubi ssente zaffe ze batubbako, temubakkiriza kwebaka. Mubanje abantu baffe, kumakya mubanje abasibe, mutuntu mubanje abasibe, ekiro mubanje abasibe. Bw'oba osimuse ng'ogenze kweyamba sookoddemu era obabanje. Put as much pressure as possible because this is moral pressure, this is legitimate pressure. Ndowooza nti yabadde nzigule kubanga omusirikale si musirikale Kifeesi yaguddewo oluggi lwa sayidi yange. Bwe yaguddewo oluggi lwa sayidi yange n'akukinga pistol n'anteeka ku gun point. Bwe yantadde ku gun point n'ankwata jeke n'angamba nti ndi mukwate.
kati byagaye nti ndi mukwati chairman Nyanza ataliko kubuuza tukoze eki nange ne mubuuza nkoze eki ne mubuuza nkoze eki. Of course nga kati fesi nkalaba nga bwe kitaba ki ndisobola obimalaawo. Yabadde muleya yadde mu t-shirt ne jeani ng'alabika bubi nnyo n'okuba nga alina emmundu ya Uganda. Nze mwe mbabuulira ng'alabika bubi nnyo n'okuba nga alina emmundu ya Uganda. Oluvannyuma lwa Nyanza okubuuza kye bakoze nga mpaawo kuddibwamu kwafuna eyafulumya emmotoka ng'ekyaliridde musajja ono kubasonga mu mmundu ekyaleesewo okuwanisiganya ebigambo. Wakati mu kwereega ebikya ng'ono omusajja bw'asaba banne okumwegattako, Mufumbira agamba wano yamwesima tuliddeko n'assaako kakokola tondeka nnyuma. Kati of course mu ddakiika ezo tolatandika okuyita ki backup. Bwe yayise backup chairman Nyanzi n'ava mu mmotoka. Bwe yavudde chairman Nyanzi mu mmotoka kati ono yabadde alowooza nti already asubduinze ankudde ejjeeke emmundu agikookinze, so antaddeko that intimidation in my thinking. Bwe yatuuse n'akyuka agende afune chairman Nyanzi avudde mu kijjukira ayise eki backup emmundu ye ekookinge. Kati bwe yagenze waati okunona chairman Nyanzi story yanse ya president ogimanyi gye nakozeseza yennyini yeyaneeyimiridde neekola ki nenkwata ebisubi nenzireka leerwe, naye awo wonna we natandise okuva mu motoka okudduka masasi ge gakoze ki ge gawerekereza. Masasi gavuze ndowooza akumala seconds nga 3. Mufumbira agamba nti embeera eno tejja kubajja ku mulamwa gwa kusiguukulula gavumenti ya NRM. Nze nasayininga okufa. Nasayininga okufa. Bingi byemmanyi byemutamanyanga, bingi byebagezezaako byemutamanyanga, naye sitera kwagala kumala mu balwanyi bannange maanyi, naye njagala mmanyi nti tuli mu kufa. Mwebaza nnyo. Ntuusa njagala okubuuza Mwami Lubega Mukaaku agamba nti yaleeta people power, yaleeta Kyagulanyi. Lwaki yaliwo okuleeta Bulesi, lwaki ye teyeereeta? Naye yeereeta yeezimbe. Twamulabako nga n'ayambadde akakoofiira ne bakamujja nako ku mutwe nga bala atasaanidde. Naye kati wagamba nti nno bateesaganya ne Museveni. Bannange asooka akola ekintu kimu ateeseganye ne Museveni batebeesiga. Kuba bulijjo be bakulembeddemu ensonga ezigamba nti bateeseganye bata abaana ba Nuupu, kati beesige wuyo ali mu kkomera. Bulijjo mugamba Bobi Wine abaana ba Nuupu bafunamu ssente. Ndowooza kati FDC efunye ssente nnyingi kuba mukama waabwe ali mu kkomera. Kale neewuunya weewuunya Mwami Lubega Mukaaku, neebuuza ogwo omutwe gwe yeetikka ku mutwe gwe gusala oluguudo oba asalira wali zebula crossing, kireko kubasaza musaze. Omuntu neweetuuma ekintu buli ddakiika neweetuuma tukola kino tudi biki mwemubeerawo okubeera kutagala butagaze mu byobufuzi mwafuuka baddiira. Buli kimu mulinga baddiira b'amataka, mulinga baddiira baki mwonoonye ebyobufuzi, buli kimu mukyonoonye. Mwami Lubega Mukaaku wali empigi eyo kuba ku kkooti nendaba nga bakukuba bakusika n'empulira ennaku neŋŋamba abasajja bano baliddawa, naye wendaba nga bye ku Baba TV. Hello kamange webali tuweereza kitange webala okulaba munnange kale sibu mbagobereke bulungi naye nno Mwami Mukaaku oyo okusinziira nga bwe ndabye ku bigenda mu maaso mu ggwanga, Mwami Mukaaku simanyi kikyalowooza bw'aga nti yaleeta Nuupu ye teyeereeta ye bukulembeze kyeyakona atali wadde muzinzi oba tebamunaaza lweza kubanga ye buli kimu asigali abusigaliza. Ne Bayibuli egamba tubemutese simukira ye mukira okiwulira muganda wange. Nze kimusa Mwami Mukaaku abeera omusajja omwesimbu alimu endasi. Naye omusajja mukulu naye tasobola kuyimiriranga muntu kwogera kintu kifa mu ggwanga ekituufu yenna oba bwavu kugamba agolegolela nyanga kyana kyatuleera. ku Baba TV. Hello balabe amasajja batulabire beebala kwekumira ku Baba TV. Hello ono Salongo Mutenyi. Salongo Mutenyi okubidde wasebo nkubidde namuŋŋoona ku national namuŋŋoona eyo ki Lubaga North North kale njagala kubuuza Mwami Mukaaku oyo buli ddakiika aba ayogera kintu kimu kyomuka kya Bobi Wine. Njagala yogera ekintu eki kimu kyokka kyemusaba nga ye kiki Kyagulanyi kyaba mukoleyo okulaba nga yeesonyiwa erinnya lye. kale nti ki Kyagulanyi kyabakolera okulaba nga weesonyiwa erinnya lye ku Baba TV. A blessing in a disguise. Amaziga g'ente
ly'essanyu ly'amalembo. Okukwatibwa kwa Chairman Nyanzi, muganda wa Bobi Wine, era akulira Mobilization Committee yonna mu Uganda eya NUP, n'okukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye kitegeeza ki eri bannayuganda abamu? Era baani bannayuganda abakisanyukiddemu era abakifunamu? Nze Eddie Mezaya. Okukwatibwa kwa Chairman Nyanzi, muganda wa Bobi Wine era omukungu mu NUP, n'okukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye bobo bannayuganda abakufunamu era abakufunyeemu nga gye bali mu kufa ssanyu. Lwaki? Waliwo bannayuganda bangi abavubuka abaali beerabirwa nga baasibibwa nga bali mu makomera, okugeza nga bano be mulaba ku kipande kino oba mu kifaananyi kino. Eri muntu n'omu abadde aboogerako era nga baabeerabira bannannyini kibiina abavubuka bano abali mu makomera mwe bava. Naye oluvannyuma olw'okukwata abanene mu kibiina oba mu opposition, Chairman Nyanzi, Dr. Kizza Besigye, kiyambye era kyayamba abavubuka bano abaali beerabirwa okuzuukira nti igwe kennyini munnayuganda weebuuze, obadde otwala ebbanga ki nga towulidde omuvubuka gwe bayita Bobi Yanga nga bamwogerako? Abadde yeerabirwa. Omuvubuka gwe bayita Madubala abadde yeerabirwa, n'abalala bemumanyi nga gwe bawandiisa ku lisiti wano. Naye olw'okuba nti kaakati abanene balina okupressurizinga bate Chairman Nyanzi, tebayinza kutambuza kya Chairman Nyanzi ate nga waliyo abavubuka abalala bali mu makomera era kaakati bali bagamba free Chairman Nyanzi and other prisoners, ne bawaawo example. Naye ng'abaana bano babadde mu makomera, kibadde kitwala omwezi, emyezi nga tewali n'omu aboogeddeko. Kati osobola otya okuŋŋamba mbu abaana abo essaawa zino gye bali si basanyufu nga balaba amannya gaabwe gazuukidde mu mitima gy'abannayuganda nti nabo balina okulwanirirwa? Era njagala weebuuzeemu, bwe baakwata Dr. Kizza Besigye ne bamuteeka mu kkomera, mukimanyi nti nno abaana aba NUP abavubuka n'abantu abalala ab'enjawulo babadde bateekebwa mu kooti y'amagye ne bawozesebwa? Kkiriza bagaana nga teriyo abalwanirira. Ne bwe baakwata ku Dr. Kizza Besigye ne bamuteeka mu kkomera, olwo abantu nga bakaziguluka looya abaakabi ne bazuuka ne bagamba ekitegeeza kooti eno tugisobola ogikyalenjinga, ne bateekayo omusango. Era kooti enkulu neeramula neeragira kooti eyo abantu abo baleme kuddamu girinnya nti tebabeera b'amagye. Ekyo nno kiyambye abantu ffenna bannayuganda, si ba NUP bokka, wabula ffenna ababadde bakwatibwa ekivandulo ne tutwalibwa mu kkooti y'amagye, wadde ndiwo NRM. Naye ekyo nange nkivumirira kubanga aba kkooti y'amagye baasomerawo obwalooya. Baasomerawa. Imwe mukimanyi nti balonda bulonzi omusirikale yenna bwe balaba oba alinamu ku mpisa oba ali very humble, ali loyo, ne bamutikkira nti oyo kakati yakulira kkooti ABCD asala emisango. Naye ng'ekyamazima kiri nti nga waliwo abagenda mu busirikale nga baali babbi ku kyalo, nga baali batemu, kati olwo gwe bakedde ku makya ne bawa obulamuzi bwa kkooti y'amagye alamule omuntu gwe baakwata ku street ne bamusibako busibi nti ono ali kino
olw'okwagala okumubbako ebyobugagga bye oba olwa fitina z'abantu ez'ebyalo oba olw'entalo z'ebyobufuzi. Kaakati oyo abadde asalira omuntu omusango. Kooti zino eza bulijjo zirimu enjawulo. Abantu abo abalamuzi abatula mu kooti zino eza bulijjo baasoma ne babeera trained nga balina okubeera nti basala emisango. Bava ku diguli ne bagenda ne basoma law o diploma ne bamukkiriza okupulakitisinga era ng'alina certificate every year. Naye bali abakooti y'amagye teriiyo abaveetinga nti oba ono asaanidde oba tasaanidde. Ago ge mazima. So kooti y'amagye esalidde abantu bangi emisango. Abantu bangi bali ku bironderezo nga tebasaanidde. Wabula ono olw'okwagala okusanyusa olusanyusa yamuwa ekifo yakeera ku makya nga bamulonze n'asalira omuntu omuti gwe bagenda kusaba emyaka bwegiti. So abalamuzi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye Dr. Kizza Besigye ne Chairman Nyanzi nze nga munnayuganda NRM nsaba muwona obuzibu bwe mulimu naye muzuukizza abantu bangi, abaana bangi abali mu makomera ab'NUP bwe babadde beerabira nga bazadde baabwe bali bakaabo nga baaleka abaana baabwe ebweru tebasoma nga bizinesi zaabafaako. Naye kati essaawa zino bwe boogera ku Chairman Nyanzi boogera ku Bobi Wine. Nze natuuse n'okulaba Bobi Wine kati nga aswala tasobola kuteekayo buteesi ku Chairman Nyanzi nga he has to include other political prisoners. Kati gye bayita advantage era ge bayita amazika g'ente. Nti ente beekaaba ente yeeruwa be bantu ba famire ya Nyanzi emikwano gya Nyanzi ng'embwa yeeri eseka embwa ze ziruwa. Kati embwa bambi be bano baateeka mu makomera ne beerabira babiraba bafudde embwa. Kati essaawa zino nabo bafunye kamwenyumwenyu nti Bobi Wine atagendanga kukomera kulaba ku Bobi Wine. Kyewuunyisizza nnyo nti bwe yagenda okulaba ku Dr. Kizza Besigye yajjukira nti waliwo ne Bobi Wine ne bamuyita n'amulabako naye nga Bobi Wine amaze kumpi mwaka nga Bobi Wine tagendangako mu kkomera. Naye kyamutwala kulaba ku Dr. Kizza Besigye n'atuuka eri ng'alaba kijja kusuwaza. Era Bobi Wine okumukeberako obukebezi mu kkomera kimugumya. Oluusi Bobi Wine anze n'okuba yamuwaayo olukumi ng'agenda kugula ka sabbuuni. Ekyo kye bayita essanyu ly'amalembo g'emaziga g'ente. So n'ekirala njagala muddemu vidiyo yange gye nakola nga aba NUP bakakola paleedi. Nabagamba bagenda kukwata omu ku omu olw'ensonga emu emirimu gya security mwajanguyizza. Mwatadde abasajja bano abali ku paleedi ku vidiyo balina okunona omu ku omu. Bannayuganda ne munvuma kumanyi bwe mwagaza lusuusuuto temwagala mazima nga teriiyo nsi nga batudde be bakulembeze ate mwe ne mujja ne mugamba mwagala bajja mu bukulembeze ne mukola ekintu ekyo. Tebajja kwebaka, bajja kukwata omu ku omu. Mwanvuma ne mugamba ndi negatiivu simanyi olupaleedi abaali bazifuula ne mugamba z'abaana z'abasikawutu buli muntu akola paleedi ne mbagamba oke buli muntu akola paleedi. Ate ebigambo ebyayogerwamu Bobi Wine najja nagamba nti kati muli basirikale n'abaana ne bakuba engalo ne bakuba emiguu kati muli basirikale munsanyusizza. Ekyo ekigambo mukijjawo mutya? Era bwe bakwata abaana bano ne babatwala mu kooti masho ey'amagye munaagamba nti basiviliyan nga be balayidde ku kamera ne muta vidiyo ezo nga bagamba nti basirikale ne bakuba emiguu ne bakuba engalo ne bakkiriza. Anyway, nsaba wisdom ejje mu bintu gy'Abannayuganda mutandika okutegeerera ewala emitawaana musobole okubeera nga musobola okugirengera mubeere free.
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.